Njogamba otya mwebale kusi mwagala nsiwuuke kutidde olunaku olwaleero tuli ku press conference mwebale kujja bannange tsokera ddala mwebale nnyo ddala era obubaka buno nga bwe mubawadde bambi mu butuusa eri bafaani bange temubawa ebitakwatagana temubawa bye sibagambye mbamanyi naye nga mwebale nnyo mwebale ddala kutambula nange era na kino ekya 2023 nga 13 Jan nsaba tutambulire wamu. Yes. Gungu yavaayo kono okola campaign yokuba nti mugoba Nigeria mu Uganda. Sigobangako muntu mukwano anti byebyo byenkugamba Tereza mumbuuzayo. Campaign gye nakola is to supporting abalala. So was ekikyo. Kuba nabo bwe bakola. Yes, that was my campaign. Ate Abannayuganda ne bakiwulira n'abala banjoyininga nno because nsubira buli muyimbi ayagala ogenda mu maaso amanyi nti natandikira waka support erina kuva waka so bakikoze concerts ezibaddeyo zonna tabaddeyo flop nage. I really thank Ugandans for supporting Ugandan music. Buli muyimbi omunene ennaku zino kati yeyunidde cricket over. Muli ku competition bameka bewakalabayo tudde mu mazima. Munene akigwana ate omulala aliwa mpaayo 5 abayikoze cricket over omwaka guno. No ngamba cricket over gyoyogerako gimanyi cricket over gimanyi sigambye hockey grounds sigambye kasaawe ka mupiira ngambye cricket over. Thank you. Katukola research omanye mwaka guno bameka bakagendayo. Anyway, ekikulu kya byonna ffenna tukigwana. Buli mwimbi Omunnayuganda asobola okuba cricket over. Asobola. Yes. Teri waka Uganda. Kitegeeza nti tukigwana. Teri competition. Tukola genda mu maaso. Teri muntu akola kudda mabega oyagala tuyimbire mu mabaala gokka. Twagala tugende maaso tukube ku stadiums mbala mu following abayimbi abanene nuka banange gundi yakubye O2 gundi yakubye twagala muyimbi mu Uganda kuba ku kisaawe naye nga concert nga yes bino bya kuyimbira show za radio na TV nawe ne wetegekanga omuntu ola amanyi go wegali fena tukigwana because si cricket over kaje tuina but if yentandiko eriwo tukisanyukire tukisupporting ate tufune n'abala bagenda ke Nambole ne Kololo air strip. That's what we want to see. Yes. Recently twakulabye ngoli mu ka video n'omukyala amanyikiddwa nga Karoka Sita. Yeah. Muoninga lwaki yakusoosa okufuna. No, we were joking because mabega kao twali twogera tukane mumanyi tukuze tuzaale ku baana ne mugamba Karonze nsooka but it was like nga omanyi emboozi z'abakyala mu joking here and there. Kati nga musanga olumu abyegaana ne kwolwo ya admittinga nangamba ebyaddala mwekali and I was happy for her just twajokinga mukaawo era mwagaliza the best yankimanyi nti ffenna lwe lugendo ng'abakyala buli omu mukyala ayagala nnyo afuneyo omwana gwazadde naye it's just time ate era olwokuba mulala akikoze tolowooza mbu naawe ogendagenda okikole then buli omu mukama alina kye yamuteekerateekera mukadde ka katuufu. Yes. Oluvannyuma awo ne tulaba ebifaananyi ng'oli ne Diamond ne tugamba hada ng'ote ate kati agenda okufuuka mukowaffe. Ebifaananyi byadde ebyo it was his birthday ate mukwano gwange nga bwe nkola n'emikwano gyange abalala I wish them happy birthdays always buli abalinayo birthday. Yeah. Tewaliwo nkolagana ndala. Weribanga werinja bategeeza esingako awo gye mwalabye which is okay now so kuntuma Ibra Spice tewali sindi welcoming sina problem wanji yes 10 January yes no Feb I think yeah that's Feb yeah it's okay whatever it is Jerry to supporting nange nja mu supporting kyenjagala fena tukwatire wamu nga tuze supporting abalala tu supporting nange era kyenjagala owe supporting abanange manjagala ban supporting bwe tujjo kula kwa nanga buli mwa supporting munni promoter abategese ekivulu kino mwamaze okutegeeragana bulungi kubanga wavaayo konolago obutali mativu naddala abantu ngaabo bagezaako kubatwala ku stage yali muntu omu wadde incidents zibaddewo nyingi nnyo
naye kati kino kya concert kirala nnyo tonsuubira mwoyo katemba concert mba ngiteeseteese from scratch manyi kyenjagala ne gwe ndiringa naye mba nina okubanga mumanyi so sisobola kukkiriza muntu nakuzanyira mu mbaga yange tugenda okukkaanya okukola n'omuntu nga kimu kiri oke biri biba bintu birala nnyo kiri kyali kirala oli yali mutegesa ategesa ebyesi bimanyi nguddemu bigwe ng'era bw'onoogwa mu show nga tomanyi na gy'ogenda yimba naye omanyi nayo showet so biba birala naye kati kino ndi involved era source management ne mukaya events bakolera wamu okulaba nga tukola concert mikwano gyange bonna bajja bbaayo bayimbi bannange be nabansobodde okuinvitinga engeri ekiri nti it's about spicy and the gadgets it will be more about me naye of course tekitegeeza mbu n'emikwano gyange tebajja bbaawo bajja kubaawo bansupporting mu ngeri ey'enjawulo abamu bayinza obutayimba naye bajja kubaawo mu bintu eby'enjawulo so ekisinga I'm expecting kuva Kiveri Spice Diana because it's my day. It's a Spice Diana live concert. It's a Spice Diana live concert. Nga bwe nkugambye nti all my friends will be there. So anabasobodde ajja kubaawo. Kyolina okumanya it's my concert. Yes. Surprised us with so many other artists that Yeah. we never expected. Should we expect such surprise artists, or this is totally you and you alone? Sitera nnyo kwagala kukola bintu nzekka. I believe in togetherness. I believe mu bintu by'okukolera awamu n'abalala. So naba sibagambye right now nti kino na kino manya era kyenteekateeka kyonna kyekiri it will be amazing. Yeah. Musuubire surprise nyingi nnyo, not one, not two. Era musuubireyo face ze mumanyi ne muze mutamanyi. Yeah. Ibro ojja kuba oluyiba abwereere. We've seen a lot of beef happening in the industry. Yeah. Of recent, what they call beef. Some artists have had beef with your management. I wouldn't say you personally, but with your management. And we happen not to see you Kivulu Chengo Yimba. Do you expect him? I'm talking about Gravity, to be specific. Do you expect him or Kuja? Kivulu Chonga ngaluliwe kyali ku EP on that was you have a grudge with Shiba at Naja. So we expect Gravity Kivulu Chonga era lwaki wadde kujja supporting abayimbi abalala naye kucha Gravity wala bise. Bivulu bingi bye mbadde njagala okwatendinga nganze naye nga binsanga olumu siriiwo oba nga ndi wala kati ekya David Lutalo I so much wanted to be part of it naye kyansanga siriiwo nga ndi out of the country so si musango kubanga tusobodde kubeerawo concert ya muntu omu because zo mbeerawo probably mu birala oba oli mubeererawo mu kiddako so ekyo si musango I guess yeah so ekyokubeerawo nga bwe nkugambye kati ebiseera ebisinga ey'embaga oinviting abantu bajje so abasobodde ajja kujja ate era omuntu abatasobodde kujja tosobola kumunenya soba nga asangiddwa ali bize oba nga taliiwo bafunye bimukuttekuttemu but still buli kimu kiba kijja tambula. Yes, another one. Tulabye last year recent wajjo ekyenja trials and tribulations is leading up to byogerwa n'ebinyama. Since this is yomba tusubire n'ebintu ne badde bijja byogerwa n'ebiwulirwa tebirina ngeri bigenda ku affectingamu concert yo. Of course mu bulamu ebyo buli kimu kibaawo mubaamu ebiwonvu n'ebiko but ensonga ezo buli nsonga yonna ngikwasa gyeyina okudda. If there's any allegations ekyo n'ekibize kibeerawo manyi kyahandlingibwa bwe kirina okuhandlingibwa and life goes on. Yeah. ng'ayagala ofuna omudaala olwolunaku enteekateeka zenzitya. Of course mutuufu okubuuza kubanga eri event is a big show ate era mubaamu a lot of activities going on osobola okutuukira mukaya events oba manager Roger yenna akwanguyira noba nga oyogera nabo. Yeah, of course everyone is welcome kwekyo kyo. Yeah. He said this time around the concert is not all about the song. Si luyimba totimbye luyimba batutadde bla bla otimbye Spice Diana. Omuntu ayinza okugamba nti mbadde ndaba shoza Spice Diana nga nnyo ezivuddeko emabega nga nzija ndaba ezo ennyimba era performance
kuli luyimba agenda kwambaza abantu kyo omuntu kyayinza okuza it can force oluyimba well tuveeyo mu ntegeera enkadde kanti kale no like for sure tuleme kulookinga but abatusookawo be bazze bakola tukole ebyaffe tuyiyeyo ku bipya gwe mbuuliraayo bawala olabyeko show y'omu pozi ng'eringa tour but any international artist naga ninayo batutadde concert it is always either a tour or it's about an artist kubanga at the end of the day weneeriba luyimba nze yaluyimba nze Spice Diana katosobola kuŋŋamba mbu nno njagamba batutadde tujoge oba whatever it is at the end of the day it's Spice Diana so tulina okuvaayo eyo mu looka eyo mbu olina okunoonya oluyimba olina okukola ki ennyimba zibaawo nnyingi nnyo but at the end of the day it's about the artist and her fans or his fans kati tuveeyo eyo tuleetewo ku kipya nze nga nze omu njagala nnyo okukola ebintu nga seddamu bwe mba mbadde nkola kiri this time kibe kyanjawulo if it's Spice Diana live in concert kigenda kuba nga kiri large more than what you know so kyekyo ojogobera industry yaffe abantu asinga batandika promoting oba okukola ekivulo ebikulu byabwe in 1 month which you've also done before like promoting your chivulo in 1 month 2 months this time around was a little bit earlier than they expected kutidde yes facts no way Olireti? Ndina late ebyaddala Olina late? so tugambe muno mutandike mu Spice Diana atidde given the fact that olaba tutegedde badde oyagala yisaawo ekyo kyakutya wamma ebyaddala olaba kubuuzizza mbadde yinda kubuuza oli mupya mu industry tewaliwo 2020 everyone was like bannange nga mukedde okulanga that has been me because njagala nnyo ebintu by'obutapapa sira nsonga lwaki nkola ebintu bya last minute ng'ate obudde mbambulina ndi mu Uganda wendi kati badde oyagala kuyisaawo kikyombo kutya like nga nti aki byonna kiki ennyo kipye sitakolangako no way no it's not about that it's about being prepared it's good to be prepared notagwira bintu nokola buli kimu mu time yakyo ekivuto ekyasembye twalabye omuvubuka you always give chance to our fans okukwate like kunyweza dance with you Yeah. I think I do campaign Bayimbi abakyala about that relationship with the fans tebagoinga bwe batalina kutuukamu kino ekintu gwe how do you handle it ekisembayo ekibuzo ekisembayo okuwa abafans bo omukisa okutuukako ate ne bamaliriza ng'ate tofunyemu buzibu nabo mu bifo ebitali anti kati oba omuntu oba omukkiriza okola kyayagala with you I feel like it's okay kasaba nga tasuse waakoma eri abeetumiikiriza ng'alinga bbirira kyakola of course abajja kukola ekintu ekita kubanga era naye alikola ekimuswaza n'omuntu w'omuyita mu lujjudde ne mu having a good time like munyumirwamu ne muzinamu I normally do that subira nti omuntu gwempise ku stage tuzinemu ffenna asobola osukka waakomye unless ng'omukkiriza if that's what you want to January tugenda beera ku Cricket Oval Spice Diana live in concert kuyingira mitwalo 5 VIP ne table ya million 2 era mpita all my fans bannange mubeereewo tukikube nga bulijjo yeah